الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه أجمعين. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini buyinza eyawadde nze naawe kyengera ky'okubeera nti twayingidde mwaka omupya kalenda y'obusiraamu nga twavudde mu mwaka 1443 ne tugenda mu mwaka 1444 ku kalenda y'obusiraamu. Abange ekyo kyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwadde gwani nzaani gano olwaleero tukyassa kwa mwaka faananyi emabega kwabo Allah subhanahu wa ta'ala bazze atwala nenga gwe sula Umaru Maryam okyali mulamu. Nabwe kityo twebaze Allah kulwekyo tuzzaako okusalira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam eyabeera nga akola kaweefube obututuusaako eddiini busiraamu. Baganda bange abalungi, olunaku olwaleero mu mulamwa gwaffe ogw'okuyambako ku bantu b'essoloti mu mbeera yonna tulwe tugenda kutunuulira ku kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo by'azze atuwa mwaka omulamba bwe twavuddemu bingi Allah byaggabiridde, laba ne guno agukuyingizizzaamu ng'oli mulamu. Omwebazizza mu mbeera etya? Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo byazze atugabirira ebyenjawulo abalabye batayina. Baddu ba Allah balungi, kigambo kwebaza Allah kigambo kinene. Okumanya ekigambo shukuru, kigambo kwebaza Allah kyagenda wala nnyo. Sitaani byebimu ku bitonde ebyajemera Allah, naddala sitaani yakyakulembedde mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Sitaani oyo amala ojemera Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala amulagidde ne bamalayika okuvunnamira Adamu alayhi salatu wassalamu, togera ku shaitan. Wa idh kunna lilmalaika isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah tegeeza twalagira bamalayika bavunnamire Adamu ku kiragiro kyaffe, bamalayika bonna ne bavunnama illa iblis, ate yo sitaani negaana. Bwe yagaana ne yeekuluntaza, Allah n'agigoba mu kusaasira kwe. Naye mu kugigoba mu kusaasira kwe, Allah subhanahu wa ta'ala ng'agigobye mu kusaasira kwe, mwana wattu yamulaajanira niga nti Allah kituufu ngobye, naye anzirni ila yaumi yub'athun, nkusaba ompe obuwangaazi paka ku nnaku lw'okuzuukira. Allah n'agikiwa, tojja bbeerawo paka ku nnaku lw'enkomerero. Allah amala ogiwa chance eyo, yawera mu maaso ge nga nti Adamu ono yangobeseza mu jjana, naye nja kulaba nga nange mubuza n'ezzadde lye, muve ku ddyo, muve ku kkono, muve mu maaso ge, muve emabega. Naye ekkubo lya waggulu lyo teyalyogera olw'okuba eri waliyo Allah, era wabanga sitaani akusumbye, wa imma yanzagannaka mina shaitani nazgun fasta'idh billah innahu huwa samiul alim. Allah tulabula ti shaitan waba kukyankalanya akujja ku kkubo
wekingiriza eri Allah nguga nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Nabwe kityo ku nkomerero agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah abaddu bano tojja funamu banakwebaza. Lwaki mu ibada zonna sitaani ono yalondayo kwebaza? Allahu akbar. Lwaki mu ibada zonna yajjayo kwebaza olw'obukulu bw'okwebaza? So babitiibwa, olwaleero njaga tutunuulire ku nsonga eyo. Bingi Allah byazza atuwa, byazza atugabirira, abaffe byebaziza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Luqman yabeera nga ategeeza mu aya ya 20 yagamba nti alam tara anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala anga nti abaffe temulaba anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wal ard, mazima Allah subhanahu wa ta'ala dhallala lakum yabanguyiriza ebyonna ebiri mu ggulu, mina shams wal qamar was sahab, n'abanguyiza enjuba ne bukeesa enkya n'ebawa akasana, n'abanguyiza omwezi mu budde obw'ekiro ne bawa ekitangaala nga n'ali mu kyalo talumwa nnyo, at least afuna ku layiti eyo ey'ekiro. Wasahab, n'abawa ebire ebyo Allah mwayisiza n'abawa enkuba byatambuza bwati, enkuba n'etandika okutonnya. Wagairi dhalik, n'ebirala bingi Allah subhanahu wa ta'ala byatugabirira mu bwengula obwo. Naga nti wal ard, era Allah subhanahu wa ta'ala n'abanguyiriza ebyonna ebiri mu nsi, minaddawab, mu bisolo bye muyina ewaka bye muwangaala nabyo, washajar, emiti. Olwaleero omuntu abeera mu compound ye nga mulimu obuti, akasana kaba kazze n'atuulamukko n'afuna ka fresh air, n'ebirala. Waddawab, ensolo, miti, walma, n'amazzi. Wa asbagha alaykum ni'amahu adh-dhahira wal-batina wa batina. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala otutegeeza nti yatwanguyiriza ebyonna ebiri mu ggulu, azzaako tutegeeza nti yatwanguyiza ebiri mu nsi. Ekyokusatu naga nti wa asbagha alaykum ni'amahu adh-dhahiratan wa batina. Atutegeeza n'abeeranga nti wa ammakum bi ni'mati adh-dhahira ala al-abdan wal jawarih. Allah subhanahu wa ta'ala ga nti nembabundugulako ebyengira byange, adh-dhahira min al-abdan, ebyengira by'omubiri by'oyina, wal jawarih, ebitundu by'omubiri by'oyina, ebyengira gwe toddanga kaawo ne weewunya. Obadde okimanyi buli kitundu ky'oyina ku mubiri waliwo ali mu ddwaliro nga kyekimusibyeyo? Tunuulira ekyengira ky'amaaso, wali egenda emmengo gye bali nga kimuzunzizza okumala ebbanga, ky'amaaso bw'ogatwala ng'ekyokuzannya kya bulijjo kubeera nago, wali otutta akadde ne weebaza Allah ekyengira ky'amaaso. Wa asbagha alaykum ni'amahu, Allah n'abeera nga yababundugulako ebyengira bye, adh-dhahira, waliwo ebimu bye tulabako, min al-abdani wal jawarih, ebiri ku mubiri gyaffe, kyengira ky'amaaso. Waliwo atalina ssuubi kuddamu kubeera nga alaba. Kane mubeera n'omukolo mumusanyuka, mulina bye mulaba, naye yawulira biwulire. Ekyengera ky'okubeera nti owulira
bakiggala gye bali batawulira ebbanga lyonna mulira adhan. Allahu akbar. Sajja Abdullah ibn Ummi Maktum yajja n'abuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, musaba luksa, ya Rasulallah, unzikiriza saalireko kewaka nemegenda ku muzikiti olw'embeera yange nti ndi muzibe gyembeera wala, mwana wattu ne mu kkubo mwempita mulimu alhawam nsiko, mulimu ensolo ezewalula n'ebirala, ate nga walayisa li qaidun yakuduni ila masjidin, siina nankwata ku mukono antwale ku muzikiti. Oyo muzibe Abdullah ibn Ummi Maktum. Allahu akbar. Nabbi namugamba kale nkukkiriza osaalira kekewaka. N'aba yakatambulako wanna wali n'amuyita akomewo. Namubuuza ekibuuzo, atasma'u nida, owulira omwazinyi ng'ayaziina? Nga nti naam, mpulira omwazinyi ng'ayaziina. Nabbi namugamba nti nabwe ekityo jangu omwana kuli tusaalira waka mpola mpola. Kimadde njagala mu ekyo laba ekyengera. Olwaleero gwe osobola okuwulira omwazinyi ng'ayaziina. Abaffe gyali gabambi adhan tajiwulira, bamala mukolera signs naye tawulira, kigala tawulira, bamukolera bubonero bwategeererako nti kati saawa ya swala kulaba bantu. Kati oyinza okubeera eyo nga Allah yatwala amaaso naye ng'olina ni'matu sama, kyengera ky'okubeera nti owulira. Ni'ma ey'okwogera, nutuk, ni'ma y'okwogera gye bali abaddu nga tebakyayogera. Allah oba omuddu yali ayogera bulungi, Allah n'amuleetera obulwadde bwa pressure, ne bumubomwa ne gukyuka teyaddamu kwogera bulungi, alaza bulazi n'ebirala bingi. Kati ebiyungo Allah byatuwadde ebimbiri, adh-dhahira wal batina, wabwe ebyengera Allah byatuwa nga biri munda. Agambye min al-uqul wal qulub, Allah subhanahu wa ta'ala amagezi ge yatuwa tetugalabako, naye nga nakyo ni'ma kyengera. Abaddu bameka abavuddeko olw'ebizibu ebyenjawulo n'enjogera y'olwaleero ne beesanga nga baga nti gundi oyo yali ategeera bulungi nga yeekubira amasuuti ge ne bukeesa enkya ebyamasuuti n'abyeyambula. Wali ogenzeeko n'okyalako eyo ebutabika, osangayo ab'ebitiibwa, osangayo abaali wa dokita, osangayo abaali abasomi ab'ebitabo ng'ali eyo bamutereka eyo, obwongo bwasiimuuka n'ebirala. Ni'matul uqul, ekyengera ky'okubeera nti tutegeera. Abange kyabbeeyi bameka bulaba ku makubo ng'atambula bwereere, naye nga naye waliwo akaseera bwe yali atambula ng'ayambadde, era yegombesa abantu ne bukeesa enkya ng'obwongo wayazavuddeko, n'atambula ng'ali bwereere, n'atambula ng'alya byakasasi ne bigudde mu ttaka bye bimwomera. Abange naye yaliko ewaka ng'aliira ku sowaani nga bw'ogiriirako, naye ne bukeesa enkya ng'esowaani agiraba terimu value, alya bya mu ttaka, takola ki, naye nga yali kuko nga naye ali smart. Ni'matul uqul. Kiwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza edduwa gye tukozesa mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ng'olabye ku muntu Allah gwagezesezza n'akamogo konna, imma muzibe, imma mulalu, imma mulema n'ebirala byonna. bw'olabanga omuntu mwana wattu Allah gwagezesezza ddakuwa bbali oyogere ebigambo bino, alhamdulillahi alladhi, amatenda amajjuvu ga Allah, mwebaza tenda amajjuvu ga Allah, omutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Oga nti alhamdulillahi alladhi afani, amatenda amajjuvu ga Allah, afani oyo amponyezze yantaasa, mimma btalaka bi,
kyeyagezesa ne Sula, kyeyagezesa ne Khadija, kyeyagezesa n'omulala. Weebaza Allah, kigambo kwebaza kya bbeeyi. Sajja jjo ku masjidi yayimuse n'alaga nga kugulu okumu takuyina, imma bayinza okuba bakutemako olw'ebirwadde n'ebirala oba accident. N'engalo nga mwana wattu nazo zirina ebizibu, zonna zajja ziriko enkovu, zimu teziwera, zonna zeefunya n'ebirala. Tunuulidde miskini azza asaba ku buyambi nga n'emiggo gy'alina agaafuuka amagulu ge gatambuza yonna gimenyese, giriko damage. Alajana asaba abantu bamuyambeko, bamugulire ku miggo gyegyo egiri artificial. Yannyonnyodde ekigambo nti gyegino egyafuuka emigulu gyange. La hawla wala quwata illa billah. Bukyanga obeerawo wali osasuliddeko ku magulu g'otambuza, oli alwana aggula amagulu g'anayimiriza, mwaka omulambo ekyo wali okitaddeko ebirowoozo ku magulu g'otambuza, wali ogaweereddeyo sente nti ndi mu kusasula. Allahu akbar. Ngolese kyogajjanjaba gye bali abagajjanjaba, naye ayagala emitwalo 2 agule amagulu g'atambuza gali artificial. La hawla wala quwata illa billah. Kati omuntu ng'oyo bw'omulaba toseka, bw'omulaba addako wabbali, ate oba osobodde omuyamba muyambye. Byebyo Salam TV, Salam Charity ebiruubirira byayo okuyamba ku balala. Tuli ku bantu b'essoloti, tubayambako mu mbeera efaananako bweti. Kati omuntu alina obulemu, Allah amugezesezza ga nti alhamdulillahi alladhi, webaze Allah, amateena amajjuvu ga Allah. Afaani mimma btalaka bi, oyo eyamponya, eyantaasa, kyankuumye, n'atangisa n'ekyagesa ne muganda wange. Wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Era Allah subhanahu wa ta'ala omutegeeza nti Allah onsukkulumizza olusukkulumya kwebyo bye watonda. Wafaddalan ala kathirin mimman khalaq tafdila. Allah onsukkulumizza olusukkulumya kwebyo watonda. Allahu akbar. Weebaza Allah. Allah kyatuga nti abaffe temulaba nti twabanguyiriza ebyo byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi. Wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Nitubawa ebyengera byaffe ng'ebimu birabako, kyengera ky'amagulu, ebimu nga biri munda. Ni'matul uqul, tugambye ekyengera ky'amagezi. Ekyengera ky'amagezi tugalabako, naye kitadde abantu mu bifo ebyenjawulo nga bakuuma mukuume na mmundu. Atambulira akaweke okubaako okutereera bwati, balina akaweke ke bamuwa n'amira, ate na force bantu batambulira ku mpiso. Allahu akbar. Babakuumidde mu bifo nga bamujja mu bantu, embeera zayonooneka, ayina ekifo balina omukuumira ne bamujja mu bantu be. Nga haji balinya bulinnya emmotoka ne bagenda ne bamulabako, naye ng'otuuka waali eyayambalanga amasuuti, eyakolanga bwati, eyegombesanga abantu nga kaabya amaziga n'ebirala. Ni'matul uqul, ekyengera ky'okubeera ng'otegeera. Ni'matul qulub, ekyengera ky'emitima. Olwaliro Allah akuwadde emitima, genda ku malwaliro. Allah atuwadde emitima, Allah kyatusaasidde, gikyakola, gikyakuba. Allah just n'akyusaamu akasuwa katono nnyo, obulamu bukyankalana. Bameka? Allahu akbar. Bameka abali mu malwaliro eyo naye ng'ekizibu kya mutima? Omwana omuto, mukulu, bavubuka, bakadde n'ebirala, ng'omutima guli mu mazzi, mutima gwazimba. Ogugwo ensonga eyali ekutuuseeko. Mwaka omulamba bameka abafudde nga bafa bulwadde bufaananako bwe bityo? Allahu akbar. Nina mukwano gwange kyanneewunyisiza, muvuka omulungi n'ebirala, yansindikidde jjo message ku WhatsApp, audio, nanga nti seeka tino Allah yangezesa nti ate ki kasimwena kumanya, nanga nti seeka nalindyawo olubuto lunuma mu mbeera efaananako bwetyo. Abunono babiri abakakiŋŋamba
hinde same week wiki emu nga bambulira ekizibu kyekimu anyumiza nga nseka nali awo lutu ne lunuma luma nendowooza oba musujja oba typhoid ngenze mu ddwaliro bankebedde malaria noga nti malaria ne bamuwa eddagala lya malaria nagenda n'amira nga tiwali kituuseeyo naddayo ne bakebera abasawo nti typhoid nagenda ne bamuwa makerendaga typhoid n'amira gerulabe mbeera etabukira ddala kwe kumutwala musikaani bamukebere bagenda okukebera nga banatu ekyenda kyavunda kyesiba ate nekivunda a solution eriwo mulongoosa Allah namusaasira bamulongoosa osanga ekyenda nga kyavunda kakyesiba kivunzi ne bakisalako sawa zonga nti seeka ekyenda bakijjeeyo kiri bweru kumala emyezi ebiri then ajja kuddayo bakizeeyo nga wali ne ku ddagala mpola mpola nawunyiza ng'obadde omanyi omulungi ng'atambula bulungi mwogera munyumya ye situation gy'alimu ali ku ndiri kyenda kiri bweru bwe kikyo wali ofunyeeko embeera eyo mulala era musajja ate ye mukulu siraamu yanyumiza ku jjuma yanga nti seeka lwali era lunaku lwa jjuma eri eyayita jjuma ng'emu emabega naga nti lwali wano namala okusaala ejjuma olubuto ne lukyankalana jiruti lutabusage omutuuka nti ekyenda kyesiba naye nanga nti seeka bannongoosa kati ndina kiwundu kyenjira nakyo bannongoosa ne bakikyali kyesiba ne bakitereeza bulungi ne baddamu ne bamutunga gweobaddawo tebakusalangako lusala nga basala ku lubuto waliwo kyebaza Allah mwaka omulamba akutambuza kalenda y'Obusiraamu omwaka gwaweddeko Allah atuwadde ebyengera ng'ebimu tubirabako. Allahu akbar, ishkurullah, webaze Allah nga oyita ku namba eziri ku screen. Namba ya MTN giteko 0 emirundi 2 mukaaga 4 emirundi 4 2 emirundi 2 0. Shukran lillah, nga webaza Allah mwaka omulamba ebyengeri ebyo byakuwadde just byetukonyeeko. Shukran lillah, nguwayoga nti Allah nkwebaza ni'matu elbasar, kyengera kyamaaso okulaba, ni'matu sam, kyengera kyokubeera nti mpulira, kyengera kyokutambula. Musajja yimusemu zitina nti gegana amagulu gange asaba tumusondereko agule emigga egyo gye batambuza. La hawla wala quwwata illa billah. Gwali oguzeekawo amagulu otambulidde emyaka gy'oyina tofunangako kizibu kikwatagana ku magulu. 0 emirundi 2 mukaaga 4 emirundi 3 2 emirundi 2 0. Ita ku namba eyo shukran lillah, nga webaza Allah okulonda mu bangi n'akuwa ebyengero ebyo. Airtel ne bagenda kugititterako nga n'enniya mwana wattu okikola ekyo ne webaza Allah, simbi ezo jijja kudda ku bantu abesoloti, abalwadde, abalina ebizibu ebyenjawulo. Eno gwe Allah bakutaasa, buli womwebaza tugenda kulaba mu maaso awo tiwe tunaatwebaziza Allah agenda twongerako ebyo tuyina. Nabwe kityo kwata mu ekyo Allah kyakuwadde shukran la, ng'omwebaza kuwa ebyengera bye tukonyeeko, kyengera ky'okutegeera tugeba bameka abavuddeko, bameka abavuddeko ng'ali eyo bamukuumira eyo, basiba musibe naye nga yaliko nga wa mirembe naye ayambala mikolo bamuyita n'ebirala nga olwali tokyamuyitirawo omuyita omukolo oba ogwonoonyi. Ita ku star Airtel star 185 star 4 star 9 hash. Onaamala jja kusaba business number nyiga 6 ne 05 6 ne 05. Bonaamala jja kusaba amount tekamu muwendo gweyagala okwebalizaako Allah ku byengero ebyo byetumenye nga woobimanya abantu obuzibu bwe babiinako. Bonaamala jja kusaba reference tekamu salaamu oba erinnya lyo oba okwebaza Allah mwaka omulamba akugabiridde ebyengero ebyo. Ngamba kalenda y'Obusiraamu mwaka gwaweddeko olw'ennaku z'omwezi 2 mwezi ogwa Muharram
omwaka 1444 kyanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasenko okuva e Makka nadde Madina. Teka pin code nziramu kujjukiza enamba ya Airtel star 1085 star 4 star 9 hash. Onamala ejja kusaba business number. Teka 6 ne 05 ye business number. Onamala ejja kusaba amount. Teka mu muwendo ogwo gwa nti Allah omutwalo guno ntwalo 5 gino shukran lak Allah nkwebaza olw'ekyengera ky'okuba nti ompadde nti nkyassa tuusa akadde kano. Allah nkwebaza olw'ekyengera ky'amaaso. Allah nkwebaza olw'ekyengera ky'okuwulira. Allah nkwebaza olw'ekyengera ky'amagulu ge wampa okutambula nga sitambuza miggo. Allahu akbar. Osanga abaddu nga beewalulira wansi tayinayo ssuubi lyakudda mu kutambula. Bw'atyo Allah bwe yamutonda. Gwe Allah yakutonda otambula nomo, otambula mu mbeera eri nomo, mu mbeera efaananako bwetyo. So tekamu amawunti shukran lillah nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Then ejja kusaba reference, tekamu salam oba erinnya lyo, then enter amount. MTN 0 7 emirundi 2 6 4 emirundi 3 2 emirundi 2 0. MTN 0 7 emirundi 2 6 4 emirundi 3 2 emirundi 2 0. Kuboyita nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku biyungu bye tumenye, ebyengera byatuwadde ebiri kungulu n'ebiri munda byatalabako Allah byatuwadde. Shukran la ng'omwebaza mwaka omulamba abikuwadde nga mwana wattu bikyakukolera. Bameka bebasse malwaliro, abali mu malwaliro, bameka abali mu kabulingi ekibatutte bitundu byolina ku mubiri olw'obuzibu ebyafuna. Mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala nayisizooko n'abatwala mu mbeera efaananako bweti. Nga tweyongerayo, Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti alam tara anna Allaha sakhara lakum ma fi samawati wal ard wa asbaga alaykum ni'amahu dhahira wa batina. Nategeeza nti Allah abaffe temulaba yabanguyiriza ebyo byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi. Wa asbaga alaykum ni'amahu, n'abanguyiza n'abawa ebyengera bye. Al-dhahira bimu nga mbirabako, wa batina birala nga biri munda. Naye bw'amaliza etteeka eryo yagamba nti wa minan nasi, ne mu bantu, man yujadilu fillahi bighayri ilm, waliwo abaddaawo ne balowooleza eri Allah, ne baddaawo ne bawakana ku Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tebalina kumanya. Oli ayinza okuddawo naye Allah gyali, Katonda gyali, ekiraga nti gy'oli gyali kwe kubeera nti gw'olaba oli talaba. Golooza ani akumekinga okubeera bw'otyo? Ani amekinza okubeera oli bw'atyo? Otambula, abadde atambula ne bukeesa enkya nga amagulu baga nti ago tegakyakola. Ebyo nabikola Allah, naye osanga omuddu ng'akyaga nti Katonda taliiyo, Allah taliiyo. Kiraga nti gyali kyekiro n'emisana, ebyakoze omwaka omulamba buziba ne bukya. Ebyo byebimu ku biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali. Naye mu bantu ekyewuunyisa Allah ga nti wa minan nasi, ne mu bantu, man yujadilu fillah bighayri ilm, waliwo abaddaawo ne batandika okuwakana ku bikwatagana ku Allah nga tebalina nakumanya. Wala huda, wadde obuluŋŋamu, wala kitabin munir, wadde ekitabo mwe basoma mwana wattu mu mbeera efaananako bwetyo. We bajja ebyo bye boogera nga mutuufu tebayinaawo. So nabwe kityo omukkiriza yenna ekituzaayo ku kubeera nti tutegeera Allah olutegeera olw'okumwawula. Otwale ebirowoozo byo otegeere amaanyi ge ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakoze bingi.
Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Ibrahim ne mu suratu Nahl yaddingana etteeka ng'ate akozesa alfaadh enjatulo oba ebigambo nga bye bimu mu mbeera efaananako bweti. Yaga nti wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha. Suratu Ibrahim nakyogera, suratu Nahl nakiddamu yensonga yemu ngagga nti wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha, nga wasazeewo okubala ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byazza kugabirira mutuufu tosobola kubimalayo. Allahu akbar, tosobola kubimalayo. Allah subhanahu wa ta'ala byazza kugabirira. Nekikwasa ennaku yali amayiza etteeka eryo yaga nti innal insana la dhalumun kaffar, ekitonde ekiyitibwa omuntu la dhalumun kiryazaamaanya nnyo ku byengera Allah byakiwa, kiryazaamaanya nnyo ku byengera Allah byakiwa. Allah akuwadde ekyengera ky'amaaso naye ogalabisa biki? Allah akuwadde ekyengera ky'okubeera nti oyogera n'ebiki byoyisa ku lulimi lwo, okkakkanya balala, kuvuma, kukola ki n'ebirala. Allah akuwadde ni'matu as-sam'a, ekyengera ky'okuwulira, abanga okikozesezza otya? Innal insana la dhalumun kaffar. Allah akuwadde ekyengera ky'emikono, olwaleero abaddu batulugunya banne baabwe, olw'embeera basuubira nti abalala be balina. Olw'emikono Allah amuwadde amaanyi n'asaloga nti njabbateega, baddu babakuba obuyondo, babakuba ne babajjako essente, amasimu, ababbi n'ebirala bingi mu mbeera efaananako bweti. Allah akuwadde ekyengera ky'emikono, kyage nti innal insana la dhalumun kaffar. Allah akuwadde ebyengera naye oli mulyazaamaanya. Ate kaffar omuwakanyi ku ebyo Allah byaba akuwadde. Bameka Allah bawadde n'amaliriza nga yeebaziza mu birala. Allah abuuza ekibuuzo mu suratu Nahl nga nti afa bil batili yu'minun wa bi ni'mati llahi hum kafirun. Abaffe afa bil batili yu'minun, abaffe ebintu ebitali bituufu bye mukkiririzaamu. Allah n'akuwa kyakuwadde noga nti bweza, noga nti mukasa, nogenda mu ssabo, noga nti kosaddaake nengosaddaaka ku lutali lwa Allah. Allah akuwadde amaanyi oguze ka politiko, ositudde omusingi noga nti kanfune embuzi nsooke ngisaliremu mu musingi, omusayi guyikaawa ani gwogunywesa oyo? Allahu akbar. Oguze emmotoka nosooka saliramu nkoko munda, weebazaani oyo? Shirik. Kati Allah kyage nti innal insana la dhalumun kaffar, ekitonde kino muntu la dhalumun kiryazaamaanya nnyo ku ebyo Allah byakiwa, ate kaffarun kiwakanyi nnyo ku ebyo Allah byakiwa. Afa bil batili yu'minun, abaffe ebitali bituufu bye mukkiririzaamu, wa bi ni'mati llahi hum kafirun, ng'ate ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mubiwakanya. Allah akuwadde ekyengera ky'ezzadde, bameka abazunza okubeera nti banoonya mwana, negwe Allah akuwadde, naggemulira akuwadde na babiri, noga nti naye Allah agaba omu. Allah agaba omu, bano ababiri waliwo abagaba atali Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Allah omugjeeko obuvunaanyizibwa bw'ezzadde, kubanga Allah yatutegeeza yenannyini kugaba zadde mu surati Shura yabitugamba. Ogwawa abalenzi mulala namuwa bawala, au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, oba abamu netubatobekera netumuwa ku bawala netumuwa ne ku balenzi, oba okuwa ababiri. Wayajalu man yashau aqima, Allah nga nti newe tuba twagadde tufuula gwe twagadde omugumba, netutamuwa zadde n'atafirirako ddala nga ye assurance abasawo bagimuwa ti gwe tolifuna mwana. Nenga naye mukyala nga nawe oli omukyala negwe ozadde omu paka ku 10, ozadde bulungi nnyo, ekyo kyengera. Naye Allah wakuwa ku babiri ovunaanyizibwa n'obumujjako, uga nti Allah yagaba omu, bano ababiri kasa yabagaba n'ebirala abantu bye bakola niye Allah. Atwewuunya mu hadithi al-Qudus
nti abaddu bange banneewuunyisa, aruzuk nzabawa, nzabagabirira, nzabawa, nzabatuusa ku madaala ge baliko, wayushkara ghairi, bwatuuka okwebaza naga nti muleete musingi guno tulina ogusaliramu enkoko, kwebaza bajjajja wano we batuusiza, nga miskini shiriki gwogenzeemu oyo akuwadde ki, bigenda kugasa ki? So baddu ba Allah balungi bingi Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde, ne tugambe Allah waba abikuwadde akwagalamu okubeera nga omwebaza mwaka omulamba. Tuli ku message ey'omwaka omulamba, tutambulidde mu kwebaza abaffe mwaka omulamba Allah gwakuyisizaamu. Tugamba kalenda y'obusiraamu omwaka 1443 twagumazeeko, tuli mwaka 1444. Allah subhanahu wa ta'ala byabikuyisizaamu bingi byengera byakugabiridde mu mbeera efaanako bwetyo. Omwebaziza otya? Tugambye tumwebaze bil infaq, n'okuwaayo. Allah tumwebaza nga tumwogerako n'okukola ebirungi mu mbeera efaanako bwetyo. So bwe kityo programu yaffe eno mu kuyamba ku bantu abalala, twebaze Allah subhanahu wa ta'ala ku byengera byatuwadde nga bituyita ku nnamba ezo twolekera mu kuwummulamu. Naye ka tubasomere ennamba zaffe, tukomewo nga tusoma amannya gammwe mu mbeera efaanako eti abawaddeyo olw'enniya ey'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tandise na Airtel star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash. Ejja kusaba business number nigamu 6 ne 05. Bona amala enter amount, tekamu omuwendo gw'ensimbi gwoyagala okwebalizaako Allah subhanahu wa ta'ala. Bona amala mwana wattu ejja kusaba reference, tekamu salaamu erinnya lyo oba okwebaza, then enter pin code. Obubaka bujja kubeera nga butuuka mu mbeera efaananako bwetyo. Njiddamu Airtel, tugenda mu kuwummulamu star 185 star 4 star 9 hash. Bona amala ejja kusaba business number yigamu 6 ne 05. Bona amala enter amount yigamu omuwendo gw'ensimbi gw'oyagala okwebalizaako Allah. Bona amala ejja kusaba reference, so teekamu erinnya lyo oba salaam oba okwebaza Allah nti nebaza Allah for this and this n'ebirala, then enter amount, teekamu pin code yo baka bujja kuba butuuka. MTN 0 7 emirundi 2 6 4 emirundi 3 2 emirundi 2 0. MTN 0 7 emirundi 2 6 4 emirundi 3 2 emirundi 2 0. Insha Allah tujja kubeera nti tuwummulamu ate nate tukomewo biidhinillah. Meet Professor Petero. He knows something every hustler in UG is gonna love. Oh, see. You say I was just trying to get the documents to register for Airtel Money. You don't need the documents. You just say for register. What's going on here? He sells things from the shop, and behind my back, he gets the money and gives it to his girlfriends. But just get Airtel Money Pay so that all money comes direct to your business wallet and only you, the owner, have access to it. Just dial star 185 star 10 star 10 hash and now you are on. No waiting. Huh? This insanity is sweet. Give them also. I only take Airtel Money Pay. It's easy and secure. Yes, become a safer and more efficient cash-free business today. Easy. No mixing your business money with your Kameza money. No, that's efficient. Airtel Money. Instant, secure, borderless.
The Gonsham Medical Camp from the 1st to the 12th of August 2022 from Monday to Friday. Don't miss the 13th Uganda Medical Camp, a free medical camp with maternal health, child health, dental health, general checkups, eye care and optics, and specialist consultancy. Brought to you by SKL Patel Samaj in association with SKS Swaminarayan Temple, Kampala. All happening at 3 Swaminarayan Complex, Nsimbiziwoma, Frobel Road, Bukoto, Kampala. Registration starts at 8 a.m. For more information, call 0200 978 888. Supported by Mengo Hospital, Ministry of Health, Toro Cement, Indo-Africa Charitable Trust Canada, ISO Siva India, and NBS. Before the end comes, before every kickoff, tip-off, or tee-off, behind every decision, making sacrifice after sacrifice, all in the cause of excellence in sport. At the highest level, as passionate as the fans, as patriotic as all of us. Uganda's biggest sports federations have been putting in the work and getting little recognition. Welcome to a new dawn, an era of merit, a time of appreciation. Welcome to your new home, NBS Sport, the home of the biggest sports federations in Uganda. NBS Sport, championing Ugandan sport. Football packages, great entertainment. Sports local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Everybody. Go TV, this is where our stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. GoTV, great stories. Zidiwano, GoTV Uganda. Love it.
badde bakuŋŋaana waali ne bamubuuza limaatha nadiu llah, lwasaba allah subhanahu wataala n'atwanukula. Yabawa ensonga 10 lwaki basaba allah n'atabaanukula. Ne mu nsonga eze10 yabagamba nti akaltum ni'amillah, mulya ebyengera bya allah subhanahu wataala. Allah abawa ebirungi bye, walam tuaddu shukriha, ne mugaana okwebaza ebyengera allah subhanahu wataala byaba abawadde, ne mugaana okubeera nti mubimwebaza. Tugambye bingi, tunuulira ni'matul hayat wasiha, ekyengera ky'okubeera nti oli mulamu, ekyengera ky'okubeera nti oli mulamu, obulamu buli general. Tunula n'ekyengera kya asiha, kyengera ky'ebiyungo allah subhanahu wataala byakuwadde. Bameka allah batutte, abajjeeko obulamu buno obwensi, abange bagenze kumusinkana olwaleero ng'enteekateeka eziriwo, teeka za kuziika haji, za kuziika hajati, sula yafudde n'ebirala. Oyo nonna ekyengera allah subhanahu wataala ekyengera yakimugjeeko ekyobulamu. Bameka bali mu malwaliro bapookya n'agalwadde ag'enjawulo, gwe allah akyakuwadde ng'oli mulamu. Tola mu hadith ya abi huraira, allah asime ku ye, nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam amugamba nti igtanim 5 qabla 5, lwananga okulaba okozese ebintu 5, wenyagira ebintu 5, ebitaano tebinnaba kutuukako. Ebyengera 5 lwananga okulaba allah subhanahu wataala waba akyabikuwadde, bikozese mu mbeera efaananako bwetyo, bikwate bulungi. Naye yamugamba nti lwananga okulaba hayatik qabla mautik, lwananga okulaba okozese obulamu bwo nga allah subhanahu wataala tannaba bukujjako. Lwananga okulaba ng'obukozesa hayatika qabla mautik. Abaddu balwana, olwaleero oyinza obutalaba value yakyengera ky'obulamu allah kyakuwadde, naye allah atunyumiza ku abo bagenda okujjulula. Balina ebigambo bye balajana, baga nti allah waffe, law akhartani, allah waffe singa onnindirizzaamu, hatta idha jaa ahadahum almaut qala rabbi irji'un, omukubba okufa kumutuukako alina ebigambo byalajana nga nti allah wange singa onnindirizzaamu, singa onzizaayo onyongereyokko ku bulamu, tereeze nsaale, kutendereze, nkole ntya. Negoloza allah amuddamu ansa esanyusa, oyo nonna asemberedde okufa. Allah mga nti kalla, nedda, kyosaba tekijja kusoboka. Aw akhartani ila ajalin karib fa asaddaka wa akum min as-salihin. Allah tegeeza nti walan yuakhira allahu nafsa idha jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walan yuakhira allahu nafsa, allah talindiriza mwoyo gwonna akaseera kaago ak'okubeera ku duniya we kaba katuuse. Allah talindiriza mwoyo gwonna kaseera kaago ak'okubeera ku duniya we kaba kaweddeyo mu mbeera efaananako bwetyo. Awo nno ojja okulabira bbali ly'obulamu. Olwaleero oyinza obutagiraba era obulamu n'obuzannyisa, okola by'oyagala, tofuddeeyo kusaala kwebaza allah, tofuddeeyo kuwaayo, ne waliwo akadde wogenda okulaajana. Rabbi law akhartani ila ajalin karib. Allah subhanahu wa ta'ala kituufu ntwala, naye law akhartani, singa onnindirizzaamu, ila ajalin karib, kaseera katono nnyo, ne weeba dakiika, ne weeba second, ne weeba ssaawa, lunaku, fa asaddaka wa akum min as-salihin, sobola okusaddaakako nange mbeere ku mbalongoofu. Naye allah ajja kuwa ansa nga tejja kwetaagisa kuddamu kumusaba kirala. Genti la walan yuakhira allahu nafsa,
Allah subhanahu wa ta'ala talindiriza mwoyo gonna idha jaa ajaluha sera kago kaba katuusaako okuva mu duniya muno. Ni'matul haya, ekyengera ky'okubeera nga oli mulamu kikwate bulungi. Bantu bali eyo babuyaana basiza ku byuma, la hawla wala quwwata illa billah. Wali otutta akaseera n'omwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ekyengera ky'obulamu kyakyakuwadde biistimali ni'ma, ng'okozesa ekyengera Allah kyakuwadde fi ta'atihi, kunako kwebaza Allah. Allah waba akuwadde ekyengera kyakuwadde kikozese mu kumugondera. Allah akuwadde ekyengera ky'obulamu lwana ng'okulaba obulamu bw'obukozesa mu ebyo Allah byayagala. Sala essala, weetabe mu kuwaayo, Allah aba akuwadde obusobozi n'ebirala. Allah akuwadde ekyengera ky'obulamu kyekigambo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyegamba Abi Huraira nti igtanimu 5 qabla 5, wenyagire ebintu 5 ng'ebitaano tebinaba kutuukako. Hayatika kabla mautik, obulamu bwo nga tonnaba kufa. Namuga nti wasihatik, obulamu bwo obw'ebiyungo kabla maradik, nga tonnaba kulwala. Kituufu oli mulamu naye ng'oli mulwadde. Allahu akbar, oli mulamu naye ng'ate oli mu mbeera ya bulwadde. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti kun fi dunya kaannaka garibun aw abiru sabil, yagamba nti beera ku duniya kuno ng'olinga ng'omugenyi oba ng'omusaze w'ekkubo. Omugenyi waba ayina wakyadde, mwana wattu amanya wano ndiwo kaseera ŋŋenda nsitula nvaawo mu mbeera efaananako bweti, era alwana okulaba akadde tekamuleka. Awa abiru sabil, oba omusaze w'ekkubo, yenna fenna nkakasa twayusazeeko ekkubo. Ekkubo tebalisala ng'oniigiina, oyanguwa okozesa amagezi ag'ekitalo okuyita mu kkubo eryo nga Allah subhanahu wa ta'ala gakuwadde oliyitemu bulungi, oleme kukoonebwa, era obeera so conscious ng'osala. Magezi gabeeramu nnyo, ate osalira mu budde, osooka kwetegereza n'ebirala. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti beera ku duniya kuno, obulamu ebiyengera Allah byakuwadde bikwate ng'omuntu bw'asala ekkubo, abeera mwegendereza nnyo, oba ng'omugenyi, mugenyi w'abakyadde n'empisa ziba za bugenyi, teyeemakula takola ki n'ebirala. N'atugamba Ibn Umar ye bwe yali atunnyonnyola ebigambo ebyo, kiki yabifunamu, kiki yabitegeeramu, yagamba nti fa idha amsayta, gwe nandaba omulungi. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu akuwa amagezi agamba nti fa idha amsayta, Allah subhanahu wa ta'ala wabanga akuwadde ekyengera n'akuteeka mu abo ababuzibiza, fala tantadhiru sabah, tugeza n'olindizaayo bukeesa. Oba oyina kyonaakola kikole mukaddaako, Allah aba akikuwaddeko obusobozi mu mbeera eyo, kubanga tumanyi oba onaabeeramu abo abanaabukeesa. Bameka ababuzibya nebabebaka nga balamu, bugenda okukeesa nga mayiti, bagenze dda, bagenze kusinkana Allah waabwe. So fa idha amsayt, Allah subhanahu wa ta'ala waba akutadde mu abo mwana wattu ababuzibiza, fala tantadhiru as-sabah, obulamu bukwate bulungi, tulowooza nti olinayo assurance ey'okubukeesa. Naga nti wa idha asbahta, bubanga ate Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde amaanyi n'obusobozi n'obukeesa, fala tantadhiru al-masa, tosuubirayo kubeera nti onaabuzibya. Mu mbeera eyo bw'oba wakola mulimu gonna nga mulungi, ogongere ku mirimu gye mirungi gukole. Tobeera n'embeera eyo ya taswifu, kwata obulamu bulungi, ebiseera bikwate bulungi ogukole. Baba meka ababukeesa ne muwangala naye musadde naye dhuhuli kwasudi ne bamubika tisula afudde, nti ono gwe twasadde naye dhuhuli, nti naam, nti hadat Khadija agenze, nti ono gwe twabadde naye mu katale, nti oyo tyazeeyo agizeemu awo bugizi bwati, wageze omusanga nga Allah amututte, n'ebirala ebifaananako bwetyo. Fa idha asbahta
fala tantadiru almasa. Allah abakuwadde ekyengera ky'okubukeesa mwana kyova olaba kya bbeeyi kya muwendo nnyo. bw'oba ng'oza okusewa weebaze Allah subhanahu wa ta'ala, umwebaze mugambe nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. tenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo yampadde ekyengera ky'obulamu, yatuwadde ekyengera ky'obulamu n'atuwa obulamu oluvannyuma lw'okubeera ntubadde bafu, kuba bwe twebaka tuba tufuddeko ekitundu. wa ilayhi nushur, era gyali gye tugenda okuddizibwa. Allah n'omwebaza wakati n'okusaala n'okuwaayo n'ebirala byonna bigwa mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yakkeesezza ng'oli mulamu. obuzibiza namwo n'omwebaza ne dhikiri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyatuwa alhamdulillahi alladhi aga nti Allahumma ma amsa bi min ni'matin, ay Allah wange ma amsa bi min ni'matin, tewali kyenakeesezza mu byengera nga nkiina. ma amsa bi min ni'matin, kyenazibizza nga nnyina oba kyenakeesezza nga nnyina, min ni'matin mu byengera, faminka wahdak, byonna byonna byennyina byo Allah, la sharika lak, tewali kikwegattako mu bwomu bwo, falaka alhamd, Allah gwe nannyini matenda amajjuvu, walaka shukur, era gwasaanidde okubeera nti weebazibwa. teweerabira la in shakartum la azidannakum, bwe munaabanga munneebaziza la azidannakum, nja kubongera. so tulwane okulaba nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku kyengera ky'obulamu kyakyatuwadde, abange Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga mwana wattu atwongera. nyongera okujjukiza twebaze Allah bil infaq, twebaze Allah nga tuyita mu kuwaayo. bw'omwebaza Allah ekyengera ky'obulamu kyakuwadde n'akuwangaaza ebizibu bingi bye tuyiseemu mu mwaka ogwo oguwedde, bizibu bya covid n'ebirala. embeera si yebadde nnyangu, mu mbeera efaananako bwetyo. obwavu baddu besse bejjeewo olw'embeera okubakwatako n'ebirala, ettemu n'ebirala byonna. negwe Allah kuumye omuwadde ki ekyengera ky'obulamu kyokka kyakyakulekedde kutuusa mukadde kano ng'okyassa woli. bw'otunooti ku ddiyo bameka b'okyalaba bw'owakula nabo bw'owangadde nabo ebbanga, naye ng'olwaleero gw'oyogera erinnya Haji Muhammadi Allahumma ghfir lahu warhamu, Allah musaasire omusonyiwe gyali mu Kabuli. Hajati Mariyamu Allah musonyiwe, n'ebirala bingi bameka ng'oyongerako bigambo ebyo. neggwe ng'okyaliwo okyassa. twebaze Allah nga tuyita mu kuwaayo, wakati mu kuyamba abalala nga tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala kyatugabiridde. mwaka omulamba kamasomere namba ya MTN ne Airtel bagenda gituteerawo nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ekyengera ky'obulamu kyakyatuwadde. Airtel yita ku star 185 star nya star mwenda hash, njiddamu star 185 star nya star mwenda hash. bw'onaamala ejja kusaba business number, teekamu 6 ne 05. bw'onaamala ejja kusaba amount. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo byatuwadde. teekamu amount, omuwendo gw'ensimbi gw'oyagala okwebalizaako Allah ku lw'ekyengera ky'obulamu kyakuwadde. bw'onaamala teekamu reference, so teekamu salaamu oba erinnya lyo mu mbeera efaananako bwetyo, then enter pin code. teekamu pin code yo, obubaka bujja kuba butuuka ng'oteekamu okwebaza Allah nti Allah nkwebaza ekyengera ky'obulamu kyongabiridde kutuusa n'olwaleero nga ni mwabo abakyassa. Airtel star 185 star nya star mwenda hash. mwana wattu ejja kusaba business number, ojja giteekamu 6 ne 05, then amount
onaamala okuteekamu amount reference then pin code MTN 07 emirundi 2 6 4 emirundi 3 2 emirundi 2 0 mu mbeera efaananako bwetu. Baddu ba Allah abalungi, tunuulira kyengera kya rizik Allah kyazagabirira. Allah gabiridde ntaka era abaddu gye bali gaga nti nziseeka Allah ngabiridde niwe twali mu covid niwe tubaddewa alhamdulillah nga mwana tolaba byakozeeko masha Allah. Olwali yaga nti seeka mu kitundu gundi nyinawo poloti, mu kitundu gundi nyinawo amaka, mu kitundu gundi nyinawo business bweti ne bweti. Allah nsuubula nze ngende Dubai ngenda wa mu mbeera efaananako bwetu buli mwezi ninnya omusiraamu omu Allah mtukuumira wangaalira kinnya bigeeyo. Naye anyuzenga nti aseeka ze nfuluma buli mwezi nyinza ofuluma emirundi 2 subula masaawa. Tusaba Allah mugaziize ne banne bali nabo mu mulimu ogwo haja oyo, tusaba Allah mutuweere obulungi. Ningo nti sheikh nze nfuluma mu mbeera efaananako bwetu n'abalala buli omu Allah amanyi bwamugaziiriza. Abalunzi mwenna we muli Allah subhanahu wa ta'ala agabiridde mwaka omulamba bamika abagaddewo bizinesi nadda mu kyalo nga bizinesi eganye n'ebirala neggwe okyaliwo maa dhalika ng'ate bitambula. Allah subhanahu wa ta'ala mwebaze Allah gabiridde. Allah subhanahu wa ta'ala yatukola nga tetwenkana. Allah akusitudde mu madaala. Mutunuulire ekyengera Qarun Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali yamuwa mu banne. Allah yamusitula mu madaala nga nawe Allah wakusitudde mu banno mu booluganda bo gwe tunula. Sula gwe mugagga tewali mukolo kusobola kubeera waka nga tebakwebuuzizzaako mu famire yammwe. Buli ssaawa haji mwamukubiddeko ne mumutegeeza ensonga gwani ng'ekika kyonna kyebuuza ku ggwe. Ebbanga mumala nti waliwo obwetaavu nkolo bafiiriddwa n'ebirala haji mwamukubiddeko gwasalawo era woba oganye kiyinza obutatambula. Allahu akbar. naye nga kiva olumu nga bakusinga n'obukulu oli muto naye nga gwe babuuza haji mwamukubiddeko gwe kubayita muzeeyi naye nga ate be bakulu n'ebirala bingi. Allah akusitudde mu madaala. Tunuulira Qarun Allah amuwadde amugaziyiza amuwadde ekyengera ky'emmaali omusajja ali mugagga. Allah nga bwatunyumiza mu suratu Qasas yaga nti inna Qaruna kana min qaumi Musa. Mazima Qarun oyo yali mu bantu ba nabbi Musa. Abamanyi b'ebyafaayo batunnyonnyola yali ammihi yali taatawo omuto. Fabaga alayhim n'atandika okufuna amalala olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala lyamuwadde emmaali. Allah lyamugaggawaza. Allah atunyumiza wa atainahu min alkunuz. Allah subhanahu wa ta'ala ga nti twali twawa Qaruna emmaali, twali twamugaggawaza ne tumuwa ebyenfuna. Wa atainahu min alkunuz, twamuwa emmaali. Weteekewo Allah alina olugabirira lwagabiridde lwatawadde balala. Allah akuwadde. Wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Allah atunyonnyola okumanya omusajja ali ayina nga Allah amuwadde ebisumuluzo ebyali biggula amawanika g'ebyobugagga bye nga bisitulwa abasajja bakirimaanyi. Abasajja Allah bawadde ku maanyi nga be basitula ebisumuluzo ebiggula seefu ze mwatereka ebyobugagga bye. idh qaala lahu qawmuhu, jukira mwakaseera abantu be bwebamugaa nti teweewaana, tubeera na malala, tuweekuluntaza. inna allaha la yuhibbu alfarhin, mazima Allah tayagala bantu bamalala bewaanira ku balala mu mbeera efaananako bwetyo olwokuba nti Allah basitudde mu madaala. Ne bamugamba wabtaghi fima ataaka Allah daara al-akhira, kwatamu ebyo Allah byakuwadde shukuran lah, ng'omwebaza oweeyo binoonyemu ennyumba ennungi nga yejjana, nyumba y'olunaku lw'enkomerero. Allah akugaziiza, dukirira ku balala, yamba ku balala bakwateko.
awo nno Allah agenda kwongera omwebaza shukran la omwebaza Karuna bwati abantu bamugamba munnange mwebyo Allah byakuwadde kwatamu oweeyo ku lulwe ate wala tansa nasibaka mina dunya si byonna mwana wattu nawe sigazaako weyagaliko mu nsi mu mbeera entuufu mu mbeera Allah gy'ayagala tokwata byonna oweeyo kwatako ko naawe sigazeeko ebinaatambuza obulamu mu mbeera eyo wala tansa nasibaka mina dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik era longoosa nga nawe Allah we yalongoosa gyali buli omu nga yatandise kunyumya gyenvudde we abagagga abo bemulaba buli omu alina gyenvudde we alimu ebizibu ebyenjawulo tunulamu Allah wajjakujje weyambalako ku ngatte ezitafaanagana noyambalako ku ngoye ezirimu ebiraka nga newaliwo bbulu ate olugoye lwa black bateekawo bbulu n'ebirala mu mbeera eyo walimako olulima nga si lwa kusasula nti oweze abula onoonya kanaakubeezaawo n'olwale gwe gwe bavunnamira mu mbeera efaananako bwetyo Allah akugjeeyo wansi olina struggle gye wayitamu okulaba ng'ofuuka olwaleero Haji Muhammad gwe bamanyi ofuuka Haji Sulaiman Hajati Zainab n'abalala Allah ina wajje yakujja nabwekityo Qarun wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik bamugamba nti longoosa eri Allah nga newe yalongoosa gy'oli n'akuwa emaali n'akuwa abantu okutegeera ne bakumanya bizinesi yo netumuka abaddu mwe bali mu kibuga omwo nga takyakuba kalangu bagimanyi bizinesi ye yavaayo yalinnya n'ebirala naye tukoze tutya kubeera nti ne Allah tumwebaza kubeera nti mu maali eyo Allah gy'atuwadde tukwatemu nga tumuddiza tumwebaze Allah atugabiridde alina amadaala gatuusizaako tuleme kubeera nga Qarun bwe bumala omugamba ebigambo ebyo byonna yaddamu n'ekigambo ekibi ennyo ekyokwekuluntaza naga nti innama utiituhu ala lilmi indi emaali eno mugyogeddeko kituufu njiina naye nagijja ku magezi gange temuli magezi ga Allah naye nga gwani miskini golooza okukolako nnyo kwekufuna la hawla wala quwata illa billah bameka bakoledde emyaka guze n'okolera mwaka gumu Allah n'akusitula ne bameka bakoledde emyaka 2 naye nga talina kyalagawo naye nga ate akola omulaba musajja akeera n'agenda mu kibuga n'akola n'omulaba ng'akazana naye nga talina wo nnyo kyayina naye gwe okoledde emyaka 2-3 naye ng'olina emmotoka ez'enjawulo olina kino naye Allah subhanahu wa ta'ala yakutaddeko emikisa gye mu mbeera efaanako bwetyo so baddu ba Allah balungi atukomekereza tugenda okubasiibula lwananga okulaba webaza Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo byazzaye agabirira ebyenjawulo twatandise nga tugamba bingi al-dhahira bintu birabako wal-batina n'ebirala biri munda tetubirabako ne byonna twebaze Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu suratu Takathur thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im oluvannyuma lw'obulamu bwaffe buno obw'ensi ku lunaku lw'enkomerero Allah buli omu agenda kumubuuza ku byengera byamuwa yabikozesa atya mu mbeera efaananako bwetyo tubeebaziza kubeera nti mutuwuliriza n'okutulaba n'okugoberera programu yaffe n'obuli lwa Sunday tubeerako tubatumirako mikwano gyaffe ebirungi okuva ku masajidi ez'enjawulo Masjid Bakari Kagomaawo Masjid Jamia Al Madina tubatumiddeko Masjid Taqwa Mukireku mubaddeko mikwano gyaffe yonna gye muli gyagenda mwenna tubatumiddeko gyagenda primary school tubatumiddeko Kawanda Secondary School Bawumudde Baasa mwenna Sekalukoya tubatumiddeko Sekasabula n'abalala mwenne Kawanda Secondary tubatumiddeko bakadde baffe Jati Khadija Nava Jidirisa Nkonge tubatumiddeko Mwami Jumaa ne family ye Jiti Mariam mwenna tubatumiddeko mwenna saba Allah abeerenga abatukumira mikwano gyaffe emirungi Kirinnya Bombe Masjidi Answar Kirinnya Bigo mwenna tubatumiddeko saba Allah mwenna abaweemu obulungi abali ebweru mwenna tubatumiddeko mikwano gyaffe saba Allah abatukumire abeerenga ebizibu byonna bye tuyina
mwana wattu abitujjirawo atuwa obulungi bw'omwaka guno gwe tulimu attaaso byogulimu atuwa okukola emirimu gy'anaasiima ate ne bye twakoze mu mwaka oguwedde abeere nga agikkiriza amazambi ge twakoleddemu agatusonyiwe. Wasallallahu ala sayidina maulana Muhammad salatullahi wasalamuhu alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Abadde Sheikh Abdul Rashid Idris Sekalongo yabadde akuweereza. Saba Allah tusinkanye ku Sunday najja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.